nyo ebotyo kati kaizi tomanyi bwenzi we buntuusizza gwatomumanyi tomanyi ntimanyi tunga lwaki waifuna enku lwaki oyogera mazima nga bantu bakulaba anti bajjo kankubulyeko ekintu kimu ebintu byonna bye twali twebeereddewo sirina nsonga lwaki mbireeta ku ki kaze nkukkiriza byogere kaizi leka abantu bafunemu ekyokuyiga fe tokaddiye tugenda kufa ate abavubuka bakulaba kulaivu kuno kati sobola bagamba nti bajjo mwezi manyi bajjo omwana muto ekinenya emyaka bajjo weza 35 ndina myaka 34 naye kati ku myaka 34 mpuliriza keizi natandika obwenzi ku myaka 17 emyaka gyange gyonna gy'obuvubuka ngimaze mu bwenzi tebulina makulu gwe omuvubuka mpuliriza bino bindi serious teri kintu kyakisiraani nga bwenzi keizi gwe kenyini omukazi yali akuloga nga akusudde eddalu lwa bwenzi gwe kenyini keizi wali ogudde eddalu lwa bwenzi si bwe kiri tukiwulira kakati bano bamuloga keizi n'agendako mu lihabu lwa bwenzi yalina omukazi gwe yayagala ennyo tululaavu naye ng'omukazi mwenzi ayagala bahonalebo ayagala abayimbi nakati mukazi wa keizi akyali mwenzi mukazi wa keizi awangalidde mu bwenzi kakati bino mbyogera with passion mbyogeza mutima sibyogeza kabampaane kuba saagala muvubuka mulala ajagwe mu mbize twagwamu keizi ebibanaempyeriawo akulamu okiba nti banywesako keizi omusayi gw'abakyala naye wana keizi naye yalaba ebizibu keizi bamunywesa ebibada kumanya Uganda keizi bamunywesa ebibada oyo golaba ne bamunywesa profesa nakati keizi bwabuli abantu bewafuna mu naye nga akakazi kakuloga takalina gye kagenda kukutwala lwalaavu buloko oyina wayo osinga boosi wo oyinviting otya abantu kabaleebe gwe keizi okiwulidde kyenkugamba nkiwulira ssebo yeta kabaleebe oyo yankuba era singa teyafumbirwa muzungu andyegasigasi anti kati kiriwo ekitibbajjo kati kabaleebe omulaba kwali kabaleebe ajja kati waliwo ebintu ebimu akati keizi live yalyo tufunemu ekyokuyiga fenafena ekiri kuno abasatu tuli benzi okuleka yinginiya obula bajjo yinginiya yekka yatali mwenzi naye kati ffe tuli benzi kati amakwenzi tuna kye tumufunyeemu nze ne keizi tukwata n'enkoko yogolaba keizi yakwatako ku nkoko nga omwana oyo omulaba nebajja ebigambo ebyo basezaala bo babiwulira batya ale nina sezaala siina nina omukazi keizi nina omukazi n'omu toyina obudde buno toyina tosobola naye basezaala bange baba banjagala nnyo kubamba buulira mazima ti omusajja gwe balina yakoowa obwenzi nakookwana ku tiktok nakookwana ku facebook nakookwekadanga n'abakazi omukazi watakuwa kisiraani osipendinga sente bw'otosipendinga sente oyita mu kufa kuba buli mukazi alina omusajja kibi nnyo okwana baka abasajja nze kati kaize ebyaddala kati kankwete testimony ng'eva ku mutima gwange ndowooza wagiwulirako enateetaawo omusajja yankwata ne mukazi we mu loogi mu biseera bya people power bulungi yansanga nyambula mpale bwe nti ompulira ngenda ku kitanda na mukazi zonna ez'omunda n'obusajja n'abulaba oba bakipanga na mukazi batandika bwe nti okweyambula owulira omusajja ng'ayinga kino kibuuza nga mbite kisoyinza ogamba nsaaga nakankana omusajja nagamba singa bagi tobadde wankyukakyuka mbadde ngenda kukutema netambula ogende naye kati nebuuza nali nfa ogukazi gwanimba tegulina musajja guntutte mulogi omusajja atutulakinga abantu abasinga okufa bwezi bwe bubatta anyway keisi nakwankana omanye okwambala empale nga musajja munakutunuulidde eno tulusi tolaga katomba nimba nfe ebyaddala nenyambala empale kezi buyo buzanga bitekisoyo wadde temwogera nenyambala empale nga nkankana omusajja nagamba kwogera na bitekisi wamuwayiriza mbu alya sente za seemwayi naye nga tazidde mubuuza obazirya mbadde nkugamba keizi omusajja yali antemye keizi omusajja yali antemye lwa bwenzi keizi nenkwana akakazi ku intaneti kuno amazima ga Katonda nga kakazi ka musirikale yali akola mu intelligence omusajja asindika buza akaye wisdom story yagibika ng'omusajja agenda ku kitanda kufanaga bajje tugenda kwetta n'omusajja ne mugamba ne nadisi nti omukazi wo omukazi eyankwanye
Kwababo tebabakwana. Abantu bampita mubi nenfuna abakazi banjo balwaki. Gwe kaiza abakazi ngoba bagobe. Anti kubanga ota ssente kyebaagala. Sentence taneka akati badde nkugamba kaizi. Okimanyi omusajja yagenda ku chupa wa same ayinga agenda kwetta. Ndoza nkwana kaka. Amazima gennyini buza kaye wisdom. Nakubira kayanswaze. Zine bagabaze sina kyentya ku media. Manyize kaizo jumayize sina kyentya ku social media yamu. Ekyo nkimanyi. Era nagamba okukazi. Okwana ogukazi guyina omusajja. Tegugambye nti guyina omusajja nga gwagala kuttisa. Obwenzi botabufunamu kufa. Obwenzi bulimu okufa. Ebisiraani ne siriimu n'agalwadde. Ate ebikazi bana infection nyingi. Kati gwe kaiza tali mukomole ofuna ebirwadde bingi okusinga nze omukomole. Owagala owulira kye nkugamba? Tukiwulidde ssebo. Kakati kaizi abavubuka bonna bave ku bwenzi. Zobwenzi bwali buzi. Kakati abantu bayite basubscribinge ku American Dream tusobole okugenda ku American Dream tujja bawangayo olugambo luno luli sensa na kaizi ennaku zino. Tujja bawangayo olugambo luli censored. The American Dream. Bajjo ngenda kusindikirawo camera person omupya akolengayo buli wiki omulundi gumu ng'oyogere sina buzibu. Neka kati kyekakala kaizi live zo zino abantu bafulemu ekyokuyiga oba abantu babano ina bangi kakati omuntu bamanya nti bamukatira bulungi babafuze nnyo abayiga kati okufuna kabootongo n'enziku bwe ngamba nti obwenzi bubi kati okimanyi gye ndi kaizi mena nasuze mu loogi omukazi akedde kunziba mitwalo 2 infection yawona eriyo yali ekuluma kino tebakirikodinga mbadde nnimba kaizi tebakiteekayo ekyalo ojjukira we twagamba ne Zahara mu infection zezikuluma kati kaizi zitali kisifunye mu bwenzi. Olaba ingini yakira ngabo inajati ku Lusuumu. Ingini olaba ngabo inajati nywera ne ajati wo. Ebituli bino tebina makulu ate bina njawulo. Ebituli bye bimu. Kai toyanza nnyo ssebo. Era temuwoomereza. Kaizi musajja omulwadde w'akaboto yali awoomereza omumanyi. Nina omusajja nina mukwano gwange eddeeyo twali tuyina gye tuva edda mu 2010. Nafuna akabenje naye yalina omukazi okimanyi yalina omukazi nawe omusajja wa mwesa ko omusajja yakolera erinnya lwaki wesiba ku munno so bajjo nkwagala nnyo kaizi lwaki omusajja otomuleka ate nze njogera ku muwa 2010 navuga kwera baye basebevudeko bajja nti kati amutinze tayinza mmanya si mutinze badde nkubuuza kaizi togenda mu ebyo ate nga ndaba nashigula agala gojja tasobola sisobola gatta wano nze ndi mukwano gwa bajjo si mukwano gwa Nash saagala kubeera mu ntalo z'abafumbo bajjo ye mukwano gwange si Nash gulo era mwolo olutalo saateekayo wadde ekyange neki nalulabanga nga ne interview ndi mufumbo wawa kaizi toli mufumbo ngambye mwolo olutalo saateekayo kyange neki alwaki otaddeko ekigambo mufumbo nawasaani ngambye mu byebufumbo toteekayo kya muntu tewamuzaala omwana gwe ozisuwa nti omwana wange kati ate lwaki yali amukubira omulabirire gwe tebakusibangako mwana bansibangako omwana era sinikira muli beti teyakusiba omwana n'olubuto akati gwe kaizola goloza muli kirini nnyo nekino ekyano wakyavaawa kaizi tebakusiba omwana beti takubuuza nga ambuuza gwe kaizi nze kaizi omanyi bajja atasirika babuuza gwe Mr. American Dream kosobola okubeera damu question gyenkubuuziza akaizi damu question owaayi tebankola akannambwayo mukama abaagala nnyo sawa zizo mukaga kaizi bajja ayogera bajjo kale ayogera amazima kaizi mpayiriza bajjo nkwagala nnyo munnaye twekubireko ku WhatsApp tusooke tuwogeremu kakati lwaki gwe otya tubyogere
ate lwaki nze bajjo nnakula ndi musajja mukulu ate kirala akati ennaku gyenda binawe jjo naye bakusiba olubuto n'okaaba amaziga munenkaaba amaziga emyaka gyange gikaaba ankukakalamu nkutumiddeko kansuubire pasita Bugembe yakuyamba n'akubuulira wali ogenda kwetta toleeta musumba wange mu bino ebintu ate kakati loza otegedde era Bugembe oyo n'afa Bugembe n'afa keiza ofa kubanga yakuyiza mu depression ya love anti omuwulira bajjo talina kasiba anyway abanauganda musubscribinga ku channel bagiyita American Dream American Dream ngenda babulira ebyama bya Keizi mukamusajja toka ku American Dream next week kale sema nenjagala nojikole Keizi ejinja Keizi yakwana abakazi bameka mukazi ko yayagala ku mutima the American Dream Keizi the American Dream bwino yo najali anti gendo subscribing ngenda yo kane badde ngamba njagala eberani sensa ndingaleyo batogera ku biteekayo manyi kuyagala nnyo okwogera ku banno bwe kiri teekayo buteesi tuleete ebyama byonna newe omusawo omuganda gye wagenda okutereza obufumbo tubireete ate ongambye mugende Dani yakuto omwana bajja ayina ekizibu kimu takyayika bajja tusaba mutya era omunyiigirayo olumala nga gyakuvuma tolinaamu ssente ng'akwotyayo ng'ate mutere wangi baaba ku American Dream byonna tugenda kubyogera byonna tugenda byogera nkwagala nnyo bajjo mukama akunkuumire